eggwanga litambula. Tuli awo manyika kati amasiga. Amasiga agakola obukulembeze bw'eggwanga. Kati nago gali mu kweteekateeka. Esiga eddamuzi lyo lyamala okufuna chief justice omupya. Ati liri mu nteekateeka ya kufuna deputy. Esiga executive lyo lyamala okufuna president walyo. Kati naye ali mu nteekateeka ekola government ye. Executive ye kujijjuza mu mwezi ogwokutaano batandike basooke balayire. Esiga erikola amateeka parliament nayo kati eri mulimu bali mu keetalo banoonya agenda oddikulira abantu balondeddwa bagenda kubeera bamemba ba parliament kakati ate bajja kuba nga balonda anaabakulembera. N'olwekyo keetalo akaliwo kati akaliwo. Well, ekirungi okuunyiika okuba nina interest nene nnyo ku nsonga eyo nakulidde ku mukutu ogumu nga wanda muliro awanze muliro nanyonyodde nalabye abamu bakinterpretinga nga mwabali mu kulwanagana era ne yabadde akubuzeebuuzo lwaki tubalaba mulwanagana mu mawulire mu public. Honorable Mbidde, today we are here. DP ani candidate wammwe ani ayina backup ya mwenge kibiina kuba speaker wa parliament. DP tetusaanira kutwala bwa speaker wa parliament kubanga ekisookera ddala n'abalonzi abalonda titubalinaayo. Abatuuliza mulina okutegeera nti omuntu alonda speaker wa parliament amateeka gagamba nti speaker wa parliament mumulonda mu babaka abayiseemu nti era abalonda balina kuba babaka abayiseemu mu kulondebwa. Kakati DP ina ababaka abayiseemu 6. Bonna basobola okufuuka ba speaker singa baba balondeddwa. Kati DP kyetayina be bayinza balonda kubanga abantu baffe mulina okutegeera sitwagala bababuzeebuze tuli mu nkola ya bibiina bya bufuzi ebingi wadde tebikola nga bwe biina kukola naye twagenda mu referendum muteeka erya referendum and other provisions act 2098 yali esaziddwamu 2000 mwe twagendera eggwanga ne liva ku mugendo ne lidda ku nkola y'ebibiina. Kati mu nkola y'ebibiina by'obufuzi buli kibiina kirina okweteekerateekera okutwala obukulembeze obw'enjawulo. Kakati DP temusaanidde tetulina balonzi. But you have a candidate as a party. Tetulina candidate nga DP. Tetulina bakufuna kubanga tekyetaagisa. Nwina Norbert Mao honorable president w'ekibiina. Candidate. Norbert Mao gwokimanyi nti nno baamunoonyezaako n'emikono yesimbe kuba president bwa Uganda buno buwedde. Buno. Era yalinze yavaayo n'ekiteeso nga National Executive Committee etudde nengamba nti vaamu kubanga tulina enkolagana ne NRM bagita cooperation ekyakula tennakula kati ate bw'oba omwesimbyeko tugenda gamba ky'abalonzi nti mwebale kusaba tuleese ono yasinga yabadde minisita w'oli message nga tajja kukola nga please tuula vaamu oli muleka afuna akalulu kubanga mu Uganda wano tomanya obadde oyinza okufuna akalulu kaaki oli sub-region. Tukamulekere agende akatwale awangule bulungi tweyongere okumukkaatiriza ne bye twetaaga nga n'okuwangula yakoze ki yawangudde nga yafunye n'obuwagizi bwaffe. N'olwekyo funa ekifo ekiri kati yendoza gyasalirawo n'agamba kati kaneesimbe ku bubaka bwaki obwa parliament. Honorable Mao yakola consultation bwe yatugamba ko kyokuvuganya ku bwa speaker wa parliament and indeed he came out and declared later after the consultations. Mumufoltinga kinga ekibiina teyaba consultinga. Ekibiina kiina consultative organs eziri organized mu kibiina ne mu tteeka ly'ebibiina. Ogani ezo mwe muli ogani ya National Executive Committee eyali emala teyeetaaga genda mu National Council oba Delegates Conference. Fe ogani egaba obwa candidate teyajebuzaako. Teyajebuzaako. So yebuuza kwani? Naffe tetumanyi.
So clearly, at the moment, you are the vice president of the party. Yes. Temuina candidate. Tetuina. Kati oyo aspirant. Mawalichi, what is he to you in this race now? MP elect. Owalaro Peche. Do you support him? Hati za tempagira Honorable Anita Among. Come again? Right, Honorable Anita Among. Ekibiina kye tulina nakyo enkwatagana gwe kireeta nange gwe mpagira. Honorable Mbide. President wo wekibiina. President wange alina by'alina okukola. Mwami Mao. Avuganya ku bwa speaker wa parliament. Ogamba nti otomuwagira. Bw'omyuka mu kibiina sigwe owagira. Owagira oli. Honorable Anita Among. Gwe tuwagira. Why? Kubanga njagala nno mutegeere ffe tulina ebizibu nga DP bye tulina okukolako. Tewali ngeri yonna muntu ava mu DP gy'afuuka sipiika owa palamenti ya Uganda. Kuba talina bagenda mulonda. Now using the cooperation agreement you have. Cooperation agreement eyo teyakula nakugambye. Teyakula? Yakoma ku try first trimester. Mubine ebyolubuto yakoma ku myezi esooka teyakula yakona kyova olaba nti ffenna gye twesimba baatusimbako aba NRM kubanga eyalina okugigendako tugiteeseeko tugimaleyo ye bwe yamala okufuna entebe n'agiteeka mu kaseru n'ebeera eyo katosobola gijjayo gikubako nfuufu kusaba binene tibiriyo. NRM does not owe us a duty okuwagira omuntu yenna owaffe. Okay. Kuba tetwagikuza. Twali tulina okugikuza bwe tuba twagala okugenda ku bwa candidate. Okugiteeka mu mitendere ebiri egiri mu Political Parties and Organizations Act. Omutendere ogusooka mu section ndoza 18 ogwa coalition. Section 19 gwegwa maja. Ezimu kuzo endagaano we yandituuse naye teyina weegwa. Kuno sikulya lukwe omukama wo mu kibiina. Si mukama wange. Mu kibiina. Honorable Norbert Mao mukulembeze waffe. Nze ndi vice president si assistant we. Ffe tulondebwa mu delegates conference abatulonda be bamu. Actually nze sibeeranga vice president wa Uganda bw'omulaba. Mbeeranga deputy president we Kenya. Nti buli omu aba yalondebwa. Oba omu America mwenna muli balonde. Fena tubeera balonde. N'olwekyo tuyina kye tuyita individual independent sacrosanct opinion mu party. Okay, but lwaki tomunoonyaako nga mukulembeze muno mu DP mwogere ku nsonga eno oba mwali mukikozeeko? Ensonga eno siina nsonga lwaki sisoogera naye ku nsonga eno. Nze okuva ina kiwulirako bwe nayogerako naye nze namugamba tekikola makulu. Naye ndooza n'asalawo anoonye abagenda omubuulira nti kikola amakulu. Naye ng'era nsobola n'okuddamu n'enjogera naye era nga mubuulira nti tekikola makulu. So far, Anita Among. Yes, Speaker. Kakati mu DP omanyi role ya Speaker wa Parliament abantu abamu tebagimanyi. Era abamu badde bagamba Mao mwogezi. Kati ate omulimu gwa Speaker okimanyi nti kusirika ng'abalala beeboogera. Kati abantu abamu ekyo tebakimanyi. Kati musajja mwogezi mulungi. Okuddira omuntu omwogezi n'omuwa obwa Speaker wa Parliament, that is misdirecting your own resource. Bw'okwata omwogezi omulungi kubiriza Parliament ate omuwadde omulimu gw'okusirika kubanga ye Speaker ne mu mateeka ga Parliament rules of procedure ye debatinga. So is better off remaining ngombaka wa Parliament omulala ayogere. So kati totwala muntu kati taba qualified okuba Speaker kuba ye mwogezi. Kati okubeera Speaker oyina kubanga ate oli administrator ng'osobola okuddira opinion ezitakwatagana nazizo ate n'ozikulembera. But that's what is promising. Yagambye ayagala genda mu Parliament to fix Parliament to fix. Ffe tubadde mu kibiina kya DP ebisanja bisatu. Gwe bakugambye nti abalina endowooza ezitakwatagana naye babadde bakulembera naye. Balulume. Balumu. Babadde bakwatagana naye.
No, so bibiri byo bikwatagana bitya. Ye munnabyabufuzi. Si administrator. But it's coming to fix parliament. Anti nkugambye nti kyangu okulabira ku bakulembeze bano bombi. Tubatunuulire. Njagala tubateeke ku minzaani. Right Honorable Anita Among abadde mu parliament nga for the first time Uganda yafuna region namba teyalonda NRM. Nereeta abaana bapya si bannabyabufuzi bazze kuzoganya n'agikulembera neeyisa n'ezibiiru ng'eya kofi naye nga gavumenti tetumyeeyo SFC. Akimaliriza emyaka emeka? 5. Kati ne muganda wange DP gyakulembedde gye tulimu ebitutawaanya nti ebeera ne faction bbiri buli ddakiika. Era ye abantu bali aba NUP bw'abasanga ayina kyabajjukirako nti yabakolerako wanumanizi ame bavumagane kati abagenda kubafikisinga okufikisinga eyo aba ategeeza ki bwaga nti I'm coming to fix parliament nti eno tofikisinzeeyo oyagala fixing wanumanizi ame beegenze bakola ki so n'olwekyo kitegeeza nti bw'obanga mu pateyo osobola kukulembera n'abakkaanya naawe kitegeeza ne mu palamenti ogenda kunoonyayo abakkaanya naawe kati abasigadde ogenda balekeraani abatakkaanya naawe nga tolina kuba mugatta bantu so n'olwekyo waliwo ebintu ensonga ey'okubiri nze nalondebwa mu palamenti eyo okumala emyaka 10 mukama wange mukulu waffe atukulembera abadde mu palamenti eyo okusooka nga ffe tukyalina mu ssomero naye talondebwangako ku kintu kyonna mu palamenti so bwe nkugamba nze eyalondebwayo nti kireke ebyo mba mbimanyi nkugamba kireke mba nkola ki oba obimanyi nga naye bwaŋŋamba nti mu kalulu kaabali abantu ba bulijjo kola kino n'entereeza kuba yabimanyi palamenti eyo omulimu oguliyo sigwa munabyabufuzi. But do you think Honorable Mao ayinza okusalawo okujja bwatyo ng'amanyi nti DP terina numbers nga talina kyesiga? Akati lwaki olowooza nti tasobola kukisalawo? Because he knows numbers decide. Kati ebyafaayo bya Uganda biraga okuva twatandika okulonda mu 95 nti President Museveni yasinga. Tasalangawo ne yesimbawo ng'atamanyi oli yasinga. Abadde yesimbawo. Kati na kino bwe kiri. Njagala okutegeeza ffe batugamba nti akamyu kaavumira empologoma ebbanga ddene. Akamyu. Rabbit. Naye lwe yakakwatiriza ne katandika okusiita ebigere. Ne katika obufufu mu bbanga ekabuuza obadde ki saawa yonna nkulina. Ne kagamba nti amanyi ontegedde saawa yonna kati sirina wempitira naye kyenkola wano. Njagala n'abalijja bategeere nti n'omusajja gwe baaliira wano teyali mutene. Naye yeerwanako nga bw'asiita mu kusiita ebigere. Eriyo contest ebeera ng'agikola ali mu kugamba nti n'omusajja eyali wano teyali mutene. Naye effect ffe tukosa ng'ekibiina. Tulowooza nti akaseera katuuse twongere ba alayi baffe mu nkolagana eyaffe gye tuyina ne gavumenti. Tulabe nga tutuukiriza ebigendererwa byaffe eby'endagaano saawa eno etakyamanyiddwa oba ekyaliko oba teriiko. Okay. Gino kirekawo ekibiina. Your two top leaders having different taking different directions, at least kuba speaker. There are fears that this could not leave the party the same. Depending kati kisijja kusinziira mu ngeri gye tunaakikwatamu. Bwe tukikwata obubi tetujja kusigala kyekimu. Kubanga ku ffembi sisuubira nti kati nze nga nze kanneeyogerere. Nze ngenda kuwagira Right Honorable Anita Among paka mu public gallery era nze ngenda okubeera chairman wa gallery. And you're saying this on air? On air. Kakati ye kisinziira muganda wange oba anaakisigalamu naye paka awo. Kati bwe tunaavaayo ekyo kijja kuba kiwedde. Naye bwe kinaaba kizadde enjawukana zijja kuzaala ebirala. Ekyo we can promise succinctly. Zijja kuzaala. Kuba siri mwana muto. So, n'olwekyo. I need to hear that again.
gwe ogenda kuwagira mchala Among mpaka kusawe sembayo public gallery nga wali balonda ero ochiyaringe era nchiyaringe nja kulwana nnyo okulaba nga muweerezayo ne ku birowoozo naye bw'aba akola speech ye by'anaateekamu ey'obuwanguzi tuwangule oba enoonya akalulu enoonya akalulu ndi mu kanoonya ndi mu kanoonya so n'olwekyo ekyo sikyetaagisa na kusaba lukusa yo ndi mu kanoonya naye nje nina n'okumusaba kubanga mu bimu ku proficiency nze ku bukugu bwe nnina degree yange yasooka ya Bachelor of Mass Communication Makerere University n'olwekyo nina obukugu mu kwogera so n'olwekyo nabo nja kumuweerezaako against your your president, the president of DP, kubanga ekyo kyagenzeemu ekisooka ne mu ndagaano gy'oyogera ku tikiriimu endagaano eyo yakola kye bayita express provisions abatuuliza kitegeeza yateekawo ebifo ebya DP General Lulu egamba nti singa ebintu bibeera reduced into writing whatever is expressly not provided for is impliedly excluded. Obwa speaker tebuliimu yateekamu obwa minister n'erinnya lye ne balyogera right honorable honorable Nobert Mao neteekamu junior minister neteekamu out yayogera mannya neteekamu statutory bodies nnya eza DP zeyina okukulembera neteekamu ne standing committees n'okukuuma ekifo kya iyala yabiteekamu obwa sipiika tebuliimu so n'olwekyo kino kirala si bya ndagaano si bya DP bya mubaka wa Lalopeke eyakalonde. You are the vice president of DP. You have 6 members of parliament. Yes. One of them ye honorable Mao Oyemujeko. The other 5 as the vice president. Guide them on who to vote to in the interest of the party. Mbasaba munondere right honorable Anita Among kuwa speaker wa parliament olw'ensonga ogamba babaka bange aba DP obasaba baliko president w'ekibiina kuwa speaker balonde honorable Anita Among kuwa speaker kuba balonda kubanga ekisooka amaze okulaga kiri ekibiina kye tukolaragana nakyo kirina empisa zaakyo ze bayita peremptory norms nti speaker waabwe ne deputy bakola emyaka 10 ne speaker waabwe ne deputy ne bakola 10 kati gwe njawulo ki what is the exceptional circumstance gwe gyogamba nti yereeta bo okulonda omulala DP temanyiddwa ng'ekibiina ekitera okukola ebitasoboka oba kitegeera kakati Democratic Party tetugenda gikozesa bintu ebitasoboka mukama waffe okujjako kyayagala okugamba nti yafunyeemu ekirwadde waliwo ekirwadde kye bayita empleomania excessive craze for public office mu Luganda empleomania nzizimanyi bwenyeza kiyita mu Luganda okubeera nga ofunye obwagazi obw'ekitalo obwa office obususse naye bw'obanga tobufunye entebe eno eyamuweebwa yayina ebigendererwa abituukiriza tetunnabituukiriza twagala kukyusa mateeka ag'ebyokulonda okubaddewo naawe okulabye twagala kukyusa mateeka agaleeta eddembe ly'obuntu tibikoleddwa twagala peaceful transition ne dialogue tibikoleddwa kati afuna promotion olw'obutakola oba yandigifunye singa byakoleddwa tibikoleddwa era nze mbadde nina n'ekirowoozo nti tafunye bulungi mukisa kubikola ng'osaba ofisa yagisigaze emyaka 5 asobole okukola naye bw'agamba nti omukisa alina munene n'ogufuuka ekinene kitegeeza biri aganye buganyi biko tugendeko ku ennongoosereza mu tteeka liri erimanyiddwa nga administration of parliament amendment bill ebbaga eryo omukulu lumu Richard era mmembawo yali
yafuluma yesimbawo independent ate mu constitution yaffe awo okujjako of course ekibiina kirina okukola formal proclamation nti omuntu si member kale tekirina kikola so asigala member naye nga akya-identifying nga member wa DP twogera. Okay. Mubaka wa Mityana County South mu October 2024 yavaayo na kolachi parliament nemuwa leave ogenda okuteekateeka ebbago lino era ekyakolebwa neryanjulwa nerisindikibwa mu kakiiko k'amateeka aka parliament naye okuva olwo tubadde tufunanga lipoota yonna ku nsonga eno naye weekend twalabye nga bayitadde ku order paper ku Lwokuna report egenda kwanjulwa eri parliament waliwo okutya n'okusattira mu kubiri mu bbago lino ayagala leader of opposition oba akulembera oludda oluvuganya government mu parliament okubeera nga alondebwa babaka ba parliament bonna ku ludda oluvuganya never independent abavuganya ku ludda oluvuganya lwakuba nti parliament yaffe eyina ekintu kyebuusa amaaso simanyi lwaki erowooza nti ba independent tebabeera ku ludda luvuganya. I also don't think so. Political Parties and Organizations Act egamba nti a successful party in a concluded election forms government. Kati kitegeeza whoever is not part of that description abeera ku ludda lukolaki luvuganya. Kati osobola okukwata Namuganza honorable passes Princess passes Namuganza omaka wa parliament w'Ebukono n'ogamba nti ali ku ludda luvuganya kubanga ye independent era yawangudde nga independent ali ku ludda luvuganya okujjako nga era kyova olaba nti okukolagana n'ekibiina kya NRM ate alina kukola ndagaano kitegeeza tabadde waakyo so ekyo ekintu tulina kitegeera nti oyo aba mukulembeze alondeddwa si under the Political Parties and Organizations Act naye ndowooza ejja butereevu mu chapter 4 eya constitution ya Uganda freedom of opinion oba expression so ekimufuula nti tali mu Political Parties and Organizations Act kuba talina pate kwa jidde naye olwokuba talina pate kwa jidde ng'ate gwe pate ye yawangula kitegeeza si wuwo kakati it is natural and normal gwe okutegeera nti si wuwo gwababo tebayinza butagira mu pate baba bajidde muki pate kati government bwekola government yayo successful party bwekola government the rest babeera ku ludda lukola ki luvuganya tuyina obuzibu bwe tuyina otunuulira edda nze bwe nali nkola critique eyeteeka lya muganda waffe oyo nze nalaba waliwo kye batakola mu Uganda tetuyina leader of opposition tumulina oyo tabeera leader of opposition yadde mbigire honorable Mpuuga bonyonnyola ebikolwa byateekeddwa okukola si byebikolwa bya leader of opposition n'enkola ye oyo abeera minority leader oba kitegeera kakati ate ekimubeeza olaba nekya minority leader takijaamu abeera yakulembera ekibiina kye abeera nga party whip owa majority opposition party oba kitegeera tuba talina etteeka lya wano abantu baffe njagala mbategeeze nti ebifo political systems ezibeera ne leader opposition ebiseera ebisinga obungi zibeera tezirina presidential system of governance nga y'amaanyi kati nga bwolaba okujjako nga zikoze kye bayita hybrid nga bwolaba Pakistan naye kakati bwogenda ono katugeze Joel Ssennyonyi ekibiina kye kyekikola ki kyekimulonda era yennyini n'alonda baanaakola nabo bano baba alonze mu bibiina ebirala aba akola process gye bayita alliance at parliamentary level babeera bubezi ba alayi baleese oba kitegeera kati bw'ogamba nti nokulonda leader opposition owa Uganda gwe bayita leader opposition afaanaganako nekyolaba kye bayita independent electoral commission ekigambo independent
oli andigamenti electoral commission yawa ne independent ekyo kigambo buki bugambo nga bwolaba nti kusawa musanvu bagiyita rush hour naye nga tewali motoka eyanguwa so kati na wano bwe kiri oba kitegeera opposition singa ogenda kati nga mu Westminster systems ngeya katugeze ngeya Bungereza nomanya nti parliament ekibiina ekikutte eggwanga kyo kyennyini ababaka beberondera prime minister oba kitegeera ekyo ekibiina kyekironda ki prime minister kitegeeza n'omuntu ali ku ludda lweri ayina competing opposition powers ezifaanagana oba kitegeera naye ffe wano gwe tuba naye aba ku level ya prime minister omulonde the appointed prime minister appointed by the substantive leader the president oyo taba leader of opposition so aba muwabuzi abeeranga yandibadde nga pate whip oba chief whip ow'ekibiina naye ekisinga ababaka baki abangi etteeka eryo singa abantu baali baagala odditunuulira baali balina kusookera ddala kunoonya principle eya non-discrimination principle eya equality before the law kubanga lyo etteeka bwe lyali ligamba party with the majority the biggest majority mu parliament yeronda leader waki opposition yes ekyo kikontana ne ssemateeka provisions za equality before the law non-discrimination in accordance to size oba kitegeera eyo principle twagirifalinga nako mu mbidde mukasambidde Democratic Party versus the East African Community ne Attorney General wa Uganda era eyo principle ne ngeri discriminatory kuba waliwo rules ezaali zigamba nti deputy ekkirizibwa kusimbawo mubaka okay ebibiina numerical strength the biggest numerical strength ebisinga ababaka abangi mu parliament nga bye bisimbawo mubaka wa East Africa nenkirwanyisa mu parliament mu court ya East Africa nga nsaitinga amateeka both aga treaty naga wano era ne bagasazaamu eyo principle court yasazaamu nti nfu so bw'oba oyagala okikola otandikira waggulu si wano nti principle ya numerical strength wonna wogisanga is contrary to the constitution okay kakati ekyandivudde mu ekyo nti kati ono gwe mulonda akyusibwa erinnya aleka kuba leader opposition okay so bamutuuma ebintu ebirala so do you support ebago oba gyongera okulongoosebwamu bateekeddwa okulongoosa kuba kati embeera gye kirimu John Baptist Nambesho kino ekiriwo nga bwe kiri kya NUP kikolera NUP kati ate bw'ogikijjako eba esigazaaki just bakikyusa erinnya era ekisigaze oba kitegeera kati onalebo lumu kyaleeta kuddira n'obuyinza obutinitini bannaabwe bwe bafunye ate mububajjeko oba kitegeera kye ŋŋamba singa ebadde Westminster system bwe twandiddidde ku kiri naye kati ono alondebwa n'omulimu gwazze okulonda bwe bakugamba nti ono ali ku level ya prime minister kitegeeza candidate eyasinze bw'aba yalonze prime minister eyazzeeko yeetabaako lwalonda yalonda omuntu we kyenkugamba nze ekibaluma kyekimbuze alonda omuntu we just bagabanye buyinza nti ne bapata whips abalala babeereko n'obuyinza bwe batwala because oli argument ya lumwaga nti ono fenna bw'omulekera ekibiina kisalewo fact n'okulonda tekironda they also just appoint anti era bye balina okukola okulonda tekwetaagisa ng'olonda baminisita nakugambye ono abeera minisita w'opposition era kyova olaba yabeera ekisiikirize kya prime minister taba kisiikirize kya president nze kye nali ndowooza nti ababaka kye bayinza okulowoozaako tukyuse mu ssemateeka nga runner up ku presidential election akwalifyinga butereevu ku parliament najja n'abeera member wa parliament kakati oyo bwajja ndowooza tikyetaagisa na kunoonyereza ani anaabeera leader wa opposition abeera omwe atandika okwogera ebintu bye kati awo mubeera mugenda mutereeza abantu mubawa ku buyinza escape route mumalawoko ku nkya eziba zeereeze mu bantu
singa Kyagulanyi agenda mu parliament yingirayo byogere oyogere ebintu byo otandika okugamba nti manifesto y'abali eyasinze neyange yafunye obululu bwe buti tutandika ziteeka ku minzaani ezifaanagana ekitali ekyo tugende mu Westminster. Thank you. Kakati simanyi waliwo abuuziza oli nti mwami Kyagulanyi yagamba nti batusaleko obuyambi yawaaba mu bazungu saakimanya naye nsobola kunnyonnyola nti omuntu ayogera bw'ati aba ategeeza ki. Omuntu agamba abazungu nti batusaleko obuyambi gwe kyoba oyagala okutegeera sooka omanye obuyambi bukola ku ki. Obuyambi sente z'obuyambi ezo zitera okukola ku bintu nga bino okunoonyereza ku ddagala lya kansa ku kujjanjaba kansa. Obuyambi obwo bwemulaba butera okuvaamu ensimbi ezigwa abantu abalina katugeze siriimu ne babawa eddagala eri bakkakkanya abakadde ne babawa emmere esobola okugumya amagumba. Kakati oli bwagamba nti balekeraawo kiba kitegeeza nti abo balekeraawo okujjanjabwa mu Uganda. Tuba tulina okweyongera mu maaso okutegeera nti tugenda kuziika abantu bangiko paka kyeyasaba balekeraawo kikola. So n'olwekyo ebintu bino bye tukola birina impact etali ate ya byabufuzi kuba ekyo si kya byabufuzi. Omuntu abeera yawangula akalulu nga President Museveni talina lunaku ye lwalumwa ng'eggwanga tebakyali wase. Insight yo kubigenda maaso mu DR Congo kwosa ne kigenda maaso mu East African community, but that will be maybe next week inshallah. Kubanga ne Iran lwaki baagala East Africa kubanga wa very own Mwai Museveni taking over nga Sentebe wa EAC. But that we shall discuss next week. Kamfune kusimu 075 2 ne 03 kumunya itambufunze linnya lyo nansonga Sebu Alutu wanyi munaye Senyonjo Douglas Kamengo. Yes mwami Senyonjo Wale kuweleza Yes Sebu mwami abijo ndamubuza ekibuuzo yamubuza ekibuuzo mukulu oyo kiki kyayogera ku nsonga ya Kyagulanyi okugamba nti Uganda bakisaleko obuyambi abazungu bakisaleko obuyambi nalantangaze mu kantu ako takategeera bulungi mwami yali ategeeza ki bali kuweleza kale wabale nnyo munange. Hello Sebu amanya go ne gyoli muganda wange kama wange onalebada mukungu Sebu amanya ne gyoli mufunza webalowereze gwanga n'Obuganda nze ambasada wa Big Talent pato tuli mukwolekera mu kuva mu kibuga Kampala munayo manyitwa Kampala yafuuka wa matongofu abakolera mu kibuga. Yes ambasada yafuuka katiro buli enkuba etonnya ne tweralikira we basange wakekyo mbeera mu kweralikira tukoze tutya nze ekyamazima Adamu Kunguzi kinali badde nsaba obusabi muganda wange obanga mmwe we muli mu studio ebintu bingi mubyogedde ku mbeera yonna ne Adamu Kungu waliwo Bannayuganda nga totagobeera nga tubaako ebintu bye tukola ebitutwala mu maaso bwe nalabye Honorable Kasibante kyamazima nagambidde ddala nti Omunnayuganda bw'obeera olina bw'olimalima bw'obeera olina akaduuka ako tuula otuule mu kaduuka ako okole ki wekole kubanga kati nekino kyogamba mbu beekwese bavudde mu kubeera nga bakola ogamba nti oba baagala sima babanja obuwanguzi bwabwe wabula bali mu katemba agenda obeera ng'ateeka ggwanga ku bunkenke era nze naalisayo pulezidenti bano yandibadde bano bakwata mukwati ne bamuggalira kubanga kati bano bali mu kubuzaabuza bannansi abali ku mirimu gyabwe baddamu dda okukola bizinensi zaabwe. Adamu Kungu siina bingi byakwogera mukama wange nkwagala nnyo naye nga bambi abatwala mu kibuga Kampala mutuyamba amataba gatte maali yaffe nga tetuwa omusi omusasula renti nze pato wabale nnyo ndogo Sebu nejjo sinzira olunaku olwaleero. Hala okay kanda bona hala Radio 4 Sebu obanyabo okay ala kandabe abayise wano mubakonaga jambo Kungu. I am Kenny in DRC. Honorable Mbid is right to tell DP MPs to vote Anita Mong. Radio 4 hala Adam Kungu wanje onsalongo katende salamu abana obunanfuuso obulidde efuzi bye Uganda beevunyisa kikyate omuntu ayimiya ku ndagaano n'akakasiza ddala endagaano nti gyeri naye ng'akimanyire ddala nti teriyo amawunze mwewuunya ye alaba ng'enaalimu esobola omuwa ekifo ng'ekyo ekyenkize mukkirize yeesinto
bw'aba ayagala kaadi ye NRM asale busazi ddiira ayingire NRM asobole okufuna kaadi ye NRM. Okay. Abale nnyo nti onduma bwe bayagala ayingiremu ekibiina bamuwe sabo banyabo kale munnaye eggwanga amannya nze Jufo Brand wa Maseti kyendaba ku nsonga zino Honorable Bagezi n'agamba nti talabawo mbaganya gonna DP kufuna speaker nga yalowooza Honorable Mao akyali wa DP bw'otunuulira abantu bonna be abali mu nsiko y'obwa speaker ssaawa ya leero bantu bapya mu NRM oyo Mao abadde mu DP naye nga we NRM ebbanga lyonna nze nina biriifu ngamba nti Mao talina jajja maanyi nga tali sure jajja kuwangula ekifo ekyo kyekirina abantu okulowooza balowooza nti kyakukwata limu NRM bamulaba ng'omupya ebbanga lyonna atakwagaliza kwebulungi yateeka polisi naye agireeta ebbanga lyonna. wabale nnyo sabo nsonga egguse bulungi nze crackphone Madigandere Iganga district. Mr. Kung, thanks for the program. Wabale nnyo kuva Iganga muganda wange kigambo kirimi okusoma naye nga webale sebo. Hello. Wanje? Radio 4. Yes sebo. Endeza ku radio tukuwulire bulungi. Yes sebo. Kulemye okukola ekyokendeza ku radio bw'oleka ku radio oba otuta amatu tuba tukuwulira bulungi naye ate oba otukosa kandi aba omulala wano sebo ala sembayo sebo tumalirize. Okay, ndowooza ngenda kukoma awo kubanga eddakiika nsigazza ntono nnyo emu yokka kuwera essaawa eddakiika 55. Dr. Tuwumbewumbe tuve ku mpewo. Dr. n'olwekyo abatuwuliriza njagala kubebaza beebale tunaafuna akadde akawanvu tujja kujja tusomese ku nsonga ezo zonna esigadde akadde kotuwadde essaawa ebaddemu yokka ne tukwebaza Dr. Mbidde nga tukwatagane wiiki ejja ku lunaku olwokubiri mu program tuddemu nga tuzzemu akumi.